Esawa ziweze nnya zenyini ez'ekiro ky'olwaleero njagala okwaniriza ku Bukedde TV1 n'okubuuzaako nti osibye otya munnaffe yonna gy'osinzira okutulaba. Nkwaniriza nnyo ku mawulire agataliiko nfuufu. Nze Ismail Musubuga ndine Mulungi Mmebo, katusooke na bikulu ate oluvannyuma tugalabe mu bujjuvu. Omuzzukulu asangiddwa ng'asaddaakiddwa akwasizza jjajjaawe. Mwembe ku bbiri n'agamba titemunzita ekyamazima omwana tumulina. Poliisi ekoze omuyigo ku babbi n'ekwatako 11. Basangiddwa n'emmundu 3 ekika kya AK-47. Pulezidenti Museveni waakwongera ku muwendo gw'abayizi abatendekebwa ebyemikono mu mabanguliro ga Zaggulawo. Nga baneetabudde ababbi b'enkoko omu n'alonkoma mukama waabwe. Babbi ezisoba mu lunaana nannyinizo n'alaajana. Baba bagamba nti MP muganda we era yakubye d'amasimu ng'akubira DPC n'agaana n'asooka agamba sijja. Webalire ddala munnaffe atudde ng'olindirira agataliko nfufu mu bujjuvu. Tugatandise n'omuzzukulu abuze ku kyalo n'akwasa jjajjaawe abitebye n'abantu abalala 3 oluvannyuma lw'okusangibwa nga yasaddaakiddwa n'ebitundu bye eby'ekyama ne bitwalibwa. Bino bibadde ku kyalo Kisoga Namanyonyi, kisangibwa mu ggombolola y'Ekimenyedde mu disitulikiti ey'Omukono era omusasi waffe abirina mu bujjuvu. Ekyawo Kisoga Namanyonyi mu ggombolola y'Ekimenyedde Mukono kivuddemu ekikanga abaana 2 be babuzeewo mu ngeri etategerekeka, kyokka omu n'asangibwa nga yatiddwa mu ngeri y'okusaddaakibwa. Okusinziira ku Musa Ddumba, kitaawe w'omwana ono nga mutuuze Makindye Kampala, yafuna amawulire ag'okubula kwa muwala we Mariam Naddumba ku Lwokubiri ekiro ssaawa nga 4 okuva ewa jjajja w'omwana ono Jenny Nabulu era nga yazaala Ddumba ng'abadde abeera ne muzzukulu we ku kyalo. Nenfuna essimu okuva wa jjajja we gwabeera naye n'aŋŋamba nti munnange taata ampita taata omwana wange ambuzeeko. Agamba yazambalidde ku mugongo nga nswa era bw'atyo abatuuze ne bamuyambako okusamba ensiko nga jjajja Nabulu yamutegeezezza engeri olunaku gye lwatambulamu okuviira ddala ku makya nga bava mu nnimiro ku ssaawa 6 ne bayitira wa mukwano gwe Florence Zalwango be bali mu myaka gye gimu ng'eno gye basembye okulaba ku mwana ono era jjajja Nabulu yagenda okuva ewa Zalwango nga banoonya Mariam tebamulaba. Ajja nze nange noonya omwana wange. Operation gye nakola obugatto twabulaba era poliisi gye naleeta yalaba gye nalaga obugatto ne babutwala bwe buliyo ng'ekizibiti. Oluvannyuma lw'okunyenyetiza omuyiggo beezinze ku mukadde Zalwango n'ab'omu maka ge omwana gye yasembye okulabikako ne bakizuula nti maka ge gamu era mulimu omwana yasooka okubula ng'ono emyezi giweze 3 talabikanga. Ono omwana yabuuza asembayo okumulaba nga batuuka oba amwetoolako bw'ati nga yetoola ku nnyumba oba ennene teyaddamu mmulabako. Abantu baffe baakabulirawo 2 kati abo si balokole, balabika bakuŋŋaanyizaawo baana baffe kubasaddaaka. Bagamba nti mukadde Zalwango ne muzzukulu we baakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi n'oluvannyuma omulala n'akwatibwa n'ayogera ng'omwana bwe yali amaze okuttibwa. Bwe bamukubye emwembe ku bbiri n'agamba titemunzita ekyamazima omwana tumulina naye mufu twamusaze mu lubuto okukkirira wansi n'ebyenda biri wabwere ebigambo ebyava mu kamwa kw'omusajja oyo gwe baakwata oluvannyuma. Wabula ono poliisi yamutaasizza ku batuuze nga baagala omugajambula oluvannyuma ne bagenda gye yabalagiridde ne bagwa ku mulambo gw'omwana mu musiri gwa kasooli ng'asaliddwemu ebitundu by'ekyama. Nsaba yenna asobola okunnyamba nfune obwenkanya ku mwana wange. Nsaba buyambi. Ssentebe y'eggombolola y'Ekimenyedde Haji Juma Lubega atuuse mu kifo omulambo gw'omwana gwasangiddwa ng'ategeeza nti okusinziira ku kifo tewali kiraga nti omwana bamutidde abo nga bandi banga bamutira walala ne balyoka bamusuula mu musiri gwa kasooli. Ono omwana we bamusanze ng'abatuuze walaga nti ekyamazima balina bwe bamusalidde ne bamuyitawo buki
bweteze kwao bamusudde tebalaga wadde musaayi wadde ensatiro yonna yonna batuyambe bakutukomezeewo abantu abo abamakomu twongere tumanye abantu ababulira mu makomu babula batya kiki ani ali mu mugongo gwabwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirano n'okwesijire yakakasizza ng'abantu bana bamaze okukwatibwa okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza kwayo okuli Moses Ssennoga, Jackson Ntege ne Florence Zalwango ssaako Jane Nabulu ngono ejjajja w'omwana yasaddaakiddwa. Abakwate bonna bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'Ekisoga era nga abatuuze be batuyambye mu kunoonyereza kuno kwe tulimu nga balina omuntu gwe beeraliikirira eyakkiriza nti omwana ono yattibwa n'asuulibwa mu nnimiro emu era ne tugenda tujjayo omulambo guno n'alunkumaa ne be yakolagana nabo. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kigambo kya nnaku nnyo tubasaasidde nnyo bazadde b'omwana oyo. Ate poliisi e Masaka ng'eyambibwako aba Flying Squad bakutte ekibinja ky'abavubuka 11 n'emmundu ezigambibwa okuba nga zibazze bakozesa okutigomya abantu n'okubanyagululako ebyabwe mu bbendobendo eryo ery'Amasaka. Poliisi Masaka ekoze ekikwekwetatoko w'enjamu ekwatidde abavubuka 11 oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira endoolo nga bwe waliwo ab'emmundu ababateega ne babanyagolola. Abakwate kuliko James Nuwamanya, Elias Sande, Tembo Jowad, Innocent Akampulira, Asiku Moffat, Tusime Nyangwe, Ezra Juko, Frank Matovo, Frank Ayesije, Stephen Tamale ne Joseph Kakoza. Bano basangiddwa n'emmundu 3 ekika kya AK-47 ng'okukwatibwa kiddiridde abatuuze okulajanira b'ebyokwerinda nga bwe waliwo ababbi ab'emmundu ababayingirira amatumbi budde ne babanyagolola. Abamu ku bano bakozi b'ekitongole kya Pyramid Security Group nga kigambibwa nti be babadde bapangisaako emmundu zino okugenda okubba mu bitundu omuli Bukomansimbi, Nyendo, Kijjabwemi n'ebirala. Ku kitebe kya poliisi olutuusiddwayo batandise okwerumiriza nga buli omu olunwa lusonga mu James Nuwamanya okumuyingiza ddiiru ey'okwefunira ensimbi ez'amangu wadde nga naye abadde alumiriza banne okumuyingiza mu ddiiru eno. Ono gwe muto omukulu ikamaliza ofiisi ono najja n'azirinda abo bana sende mekaza mwabba buyembe ono asobola okuzibala zari meka nze yampaka emitwalo 7 yakwaka emitwalo 7 yes yenze umuntu wajijawa emundu yajima ori aliwa oya semba aboda kuganda mu kkubo nze nono mwali mugenze kubbawa tagenda buteera duuka liryawo ekyengo Saddam abachi sente meka sente ono baga iliyono ya bulaka iliko kakafulaka kaganda crane zigende nampa emitwalo namweta yampa angamba tukoze kimala ono ye mbadde nga mumanyi kuba badde kasitoma wange muvuga okuva ku Pepsi bamutwala ewuwe nze era bantwala wa boda nengenda era ono ne tutuuka mu kifo nangamba yimirira awo piki yabati ne tuyitako negenda era nze we babba simanyiwe era nze bampa sente z'abantu yangamba gwe just gwe ow'emmundu kasita akuyita ogende mu dduuka ojjeyo sente tewali gwe kirala kyokola gwe ng'ofuna sente ng'ogende wali kigula ajje musiyo bwe yajja n'asanga ku saidi ya nangamba nina ddiiru tugende tutte tiyangamba buli mugagenda kuba siyangamba ndinokukola nanga nja kuwa emitwalo tewangamba kuba yanga ngenda kukola nkuleta miliyoni 2 ove mu bwavu ate buyajja nampa emitwalo. Faizo Magumbo, omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka, akakasiza okukwatibwa kw'abavubuka bano era nti baguddwako ogw'okubbisa eryanyi nga baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Twabakutte era n'emmundu ze badde bakozesa ne tuzirikavali nga tuziina tugendera ddala mangu kubasimba mu kkooti balamulwe ng'etteeka bwe ligamba. Fayiro yaffe tugikoze era tugenda kugiwa omuwabi wa gavumenti atulungamye ku misango emirala gye tusobola okubakyakinga. Fiona Nanyomo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Wetweyongerayo omukulembeze w'eggwanga lino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alangiridde enteekateeka y'okwongera ku bungi bw'abavubuka
abayingira okusomera mu mabanguliro g'ebyemikono gazaatandikawo agamanyiddwa nga Presidential Industrial Hubs okuva ku bavubuka 240 okutuuka ku waakiri 1500 buli mwaka. President bino abyogeredde mu kugulawo ettendekero erya Toro Industrial Hub erisangibwa mu disitulikiti ey'Ekyenjojo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aguddewo ebbanguliro ery'ebyemikono erya Toro Industrial Hub mu disitulikiti ey'Ekyenjojo. Ebbanguliro lino lyakuganyulwa n'abatuuze mu disitulikiti y'e Kabarore ne Bunyangabo nga lyakuwa obukugu abavubuka mu mirimu egy'enjawulo omuli okubajja, okwokya ebyuma, okukola emigaati, okukuba amatoffaali, okusomesa ebyokwewunda omuli n'okukola enviiri n'ebirala. Omukolo gutandise n'abamu ku bafunye obukugu mu bbanguliro lino okulaga bye basobola okwekolera okwongera ku nnyingiza yaabwe. Abakulembeze mu disitulikiti eno batendereza President Museveni olw'okulengerera ewala nga bangi ku bantu mu kitundu batandise okuliganyulwamu nga RDC Juliana Yesiga mbwalambolola. Akiiko lyongera walagira bongeraho obulaalo bundi accommodation nukwo tusobole abaana abo 500 nabo basobole kwika omuhabu yaitu eya Toro Zono Industrial Hub. Musaba President waitu tumtere mu ngalo ez'amaanyi kabwekyo. Nisiima boto baby face ya kiki isimire kimu tenogarukira amazina gano rulengo rwamukizeo n'abazeye bange n'abana bange simesa. President Museveni awerekeddwako First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ng'atendereza gavumenti olw'okusaawo pulogulaamu ezigendereddwamu okwongera ku nnyingiza y'abannansi. Mbwenu gavumenti ya NRM niyegerezeho munonga okukozesa esente eziyabasize kuhisyaho omu gavumenti nka resource ya gavumenti kureba ngu bagezaho kudevelopinga talents z'abaana ba Uganda ngu ihanga lyona ritunge omugisha gw'okureba abaana aba boona bari developed as a resource, a national resource. Lirihanga niritunguka. President Museveni alangiridde enteekateeka ey'okwongera ku bungi bw'abavubuka abawandiisibwa mabanguliro gano okusoma okwetooloola eggwanga. Ntujja kwongera enamba y'abaana kwonka banza ntuombeka obulaalo. Tulina okwombeka dormitories abako abaana balina okulala hano. Tujja kwombeka maziro okubaragira bombeke dormitories enamba tushikya nk'abaana 5 hakiri 5 omurundu gumu every 6 months. Okusinziira ku President omuwendo gw'abavubuka bano gusuubirwa okweyongerako okuva ku 240 abaweereddwa ebifo okutuuka ku 500 buli mwaka. Hanyuma ntujja kwongera ha courses motor mechanics, plumbing, weaving and knitting and electrical. Akinogaanyizanga gavumenti weefunvubidde okulwanyisa ebbula ly'emirimu ng'eyita mu kuwa abantu obukugu mu by'emikono. Nikyo ate egyo habu eno ningonze ekole ahari byona ebyo ebina ebikuru muno. Muhurire bajja kwongeraho 4 acres model. Ebbanguliro lino liweza amabanguliro 19 ag'ekika kino agasagazimbibwa President mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga lisiddwamu ebikozesebwa byonna ebiyamba okubangula abavubuka abaagala okusoma ebyemikono. Konga ningonza kuli omu district batandikeyo ensaho zokwahura n'okwehora abaana barugire hano bahure omu ebitebe ekitebe kyabo kya district okwahora n'okwehora bangambire ngo batandikire ensaho bazitandikireho ninja kuteeka mu sente. President musanyufu nti abayise mu mabanguliro gano batandise okozesa obukugu bwe bafuna okukola ebyamaguzi byetuze nga tusobola okuva emitala w'amayanja. Jonan Tusingwire yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.
Matushagera maaso n'agatali konfufu ababbi bakubye ekituli mu kikomera ne bayingira ekiyumba ky'enkoko ne babba ezisobye mu Lwenda. Bino nno bibadde ku kyalo Lwanyonyi ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono. Kyokka poliisi ekutteko omu n'annyonnyola engeri gye basimamu ebituli bino n'okuyingira munda okunyagulula abantu. Juliet Mukangusi namwandu wa mugenzi Joseph Rogers Kawesi ali mu namateeka bamigwe bayingiridde mu kikomera bwe bakikubyemu ekituli ne bayingira mu biyumba by'enkoko ne babba ebisobye mu 8 kuba nalya looni era lisiti gyeri mu banka ne ndetayo enkoko 1000 kati enkoko 1000 lwe naleeta ne kufaako enkoko 10 kuba nazalwala mu ggombolo nzifaako enkoko 10 bezaafa ezisigadde ne zisigalawo kati bwe bajja baatwala enkoko zonna ezaali zirimu nagenda okugira okubala nga basigaddeyo enkoko 2. bano bakukyalo Lwanyonyi mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono kyokka nga kitegeerekese nti engabana n'omugagga Moses Ongola akulira ababbi bano bwegaanye omu ku babbi Emmanuel Mugerwa ayise poliisi okulonkoma mukama waabwe azenga batuma okubba enkoko mu biyumba by'abantu okwetoloola eggwanga lyonna nga buli kitundu alinayo ababbi be. Okusinga bbira wanawo Mukono, Wakiso, Kampala, Butambala, Luweero. Musajja abone eggwanga. Atubuulidde nti abadde yakava mu kkomera ku misango gy'okubba enkoko 7 era ng'abaana bangi bavumulira mu kkomera olw'omugagga ono obuteefiirayo ng'ategeeza nti amulinako obusungu bungi. Omusajja yatusibisizza nnyo. Atusibisizza nnyo, asizza abaana bangi nnyo. Nzogera omusajja nze mwenako n'obusungu oyo. Abaana bangi bali makomera ku lulwe naye nga ye teyeefiirayo. Atulaze engeri gye babomola ekituli kino n'engeri gye bakyenyigamu ne bakiyitamu okuyingira munda mu kikomera. Nze ne tujja wane ne tumenya n'akola ki najja n'atukima. Era yennyini yagira ddala paka wane eno. Mwaleeta mmotoka ki nkoko mwazitwalirawo? Yajja n'emmotoka. Ayogedde okusomoozebwa ku basanga mu bubbi bw'enkoko omuli embwa ezibeera mu bikomera kyokka nawo abalunzi b'enkoko amagezi okwongera ku bukuumi kubanga mukama waabwe talina kiyumba kya nkoko kimulema kuyingiramu okuzibba. Obeera nga tobbibwako kikyo ebiseera ebisinga kusulamu n'okubeera n'embwa nga nkambwe nnyo. Kangusa alajanidde pulezidenti ate nga ssente zeyakozesa yazeewola mu gavumenti zezeegaba. Mweraliikirivu okutwala ennyumba yange ng'ate omubbi amaze okubba enkoko zange ze nandisasuza looni kati ŋŋenda kukola nti nze era nsaba buyambi bannyambe. Toge mazima nsaba buyambi kubanga looni eyo tegenda kuvaawo. Abaana okulya family ennene kati mama watandika okufuna kati yafunye ne pressure olw'ebyo ebibi enkoko biki byonna tewaliwo source of income. Kitegeerekese nga mukama w'ababbi bano yakwatiddwa ng'akumirwa ku poliisi e Mukono era nga beeyogeredde amafuukuule. Baba bagamba nti MP muganda we era yakubye damasimu ng'akubira DPC n'agaana n'asooka agamba sijja njagala gye mulabe mulage kiki ono muganda we kyakola nti nzijja kumugjayo kakati bw'anaaba amugjeeyo nze kiki ngenda okukola. Luko Wesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani Emirano awadde abalunzi amagezi okukola ebintu nekituyita neighborhood watch mayumba 10 okuba nti no beekuuma nga abalina amafaamu. David Msikalyankolo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukende TV. Webalire ddala munnaffe David Msikalyankolo n'ensonga ezo eziva e Mukono. Ngenda kuwumuzaamu katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tuvaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Ab'effujjo bakubye abatuuze embooko omu n'afa. Omulala anyiga biwundu. Birimu enkaayana z'ettaka. Sajja abuuse nambuukirako yonna bwati nengulira nga gwesika okubyona wansi negusanyala. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence.
gino gy'emituba emirala egiva mu ssiga lya Kyasanko. Mu kitundu kino eky'Agataliiko Nfufu ekyokubiri omuntu omu akubiddwa emiggo gimuse n'omulala naddusibwa mu ddwaliro ng'ataawa ng'effujjo lino ligambibwa nti likoleddwa abantu abatuuze be balumiriza okuva mu faamu ya Sophia Mayanja. Abatuuze bagamba nti bano baludde nga bata ente ne zibalira ebirime kyokka nga basirika. Bino nno byonna biri ku kyalo Nammere ekisangibwa ekyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono. Atiddwa Nicholas Chiwewa abadde abeera ku kyalo Nammere ekyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono nga kigambibwa nti akubiddwa embooka abakozi ku faamu ya Sophia Mayanja era ng'ente z'omugagga ono zimaze ebbanga nga ziri ebirime by'abatuuze mu nnimiro. Bakubye essasi erisoose ne bakuba eryokubiri n'eryokusatu. Kakati wano mu bannaffe abo mu kugenda okubanga abagugumuka ne bafiira ku oyo omu era ne bamusanga eyo ne bamukuba ne bamutta. Basumulula ente ne ziva mu faamu y'Amayanja ne zitujjojjobya emmere, buli mmere yonna gye tulina ab'ennammere tukaaba bukaabi. Ye Munerwega Nicholas atwaliddwa mu ddwaliro nga taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abawaddewo oluvannyuma naye okuyisibwako embooko. Omusajja abuuse nambuukirako yenna bw'ati nenguulira nga gwesika okuva eno wansi ne gusannyala. Nakuba bbuutu simu n'omumbiriizi nakuba ekigala ky'emmundu. Kitegeerekese nti ababiri bano babadde bagenze kusambula kisambu kyabwe ne bawulira amasasi ne badduka kyokka wano bagudde olwo abadde babagoba ne babakwata ne babaligita emigobante egisa Kiweewa nga ne babalaaliko okwesonyiwa ettaka. Abadde asaawa wayagala okukolera ebintu bye bamukuba ebigala by'emmundu. Enseza Kalibala ssentebe w'ekyalo kino alumiriza mutabani w'omugagga ono ategerekezeeko erya Deriki okukola effujjo ku bantu nga naye asiba mutiisatiisa ng'aliko n'obutambi bw'atulaze bwe yakwata obulimu okukola effujjo. Singa teyali kiso, singa tetulina kye tulya kuba ye yabakomako ku byente. Naye era naye baamulemerera kubanga omukyala w'amaanyi era abasigadde batambula n'okukunumba bajja n'oyo mutani we nga balina n'emmundu. Bajjeko abasirikale kuba babonyaabonya abantu bange. Nange kennyini sirina mirembe kuba olwo bajja n'emmundu nga nange banvuma n'oyo omulenzi Deriki nga nange baagala kunkuba. Bwe mwatwala nti nababbente saavaayo waliko saavaayo nabbente bina n'enziba Ssengenge loola 5 n'enziba biki. Ettaka lino lirudde nga likayanirwa Sophia Mayanja ne bamulekwa Bataiba Mukiibi okuli Nabatanzi Eva ne Nabatanzi Viola era ng'omu ku batulaze ebiwandiiko obukakasa obwannannyini w'ekifo ebatidde Kiweewa. Tugezezzaako okugenda mu bitongole nga tunoonya obuyambi fayini twabufuna obumu naye abantu abaali babba ettaka lyaffe bagaaniddeko ku gurawundi weetuli ku gurawundi naffe tukola naye ate batuyigganya. Sophia Mayanja tugezezzaako okumutuukirira ku lwasimu nga takwata. Omwogezi wa poliisi mu kampani Emiliano Patrick Onyango alambuludde ku ttemu erikoleddwa. Fayiro twagiguddewo erina galama. Twagala kukubiriza abantu mulanga madala balina enkayana ku ttaka. Ate bamulina enkayana mugobere amateeka. Waliwo kooti, waliwo aba LOC, muyinza okututuukirira nga pa poliisi tulabe anti tugonjola ki ensonga ezo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate Reverend Father Charles Sebyala okuva Ensambya asabye abantu abalina ebitone ebyenjawulo okubikozesa obulungi ensi kw'eribajjuukirira. Ono abadde mu kusaba okw'okujjukira omugenzi Paul Job Kafeero okumujjukira olw'ebirungi bye yakolera eggwanga lino naddala mu kisaawe eky'ebyokuyimba ng'okusaba kuno kubadde ku Eklezia ya St. Agnes Catholic Church e Makindye. Ab'enganda ssaako n'emikwano kw'ossa n'abayimbi bakuŋŋaanidde ku Eklezia ya St. Agnes e Makindye okwetaba mu kusaba kw'okujjukira omugenzi Paul Kafeero olw'ebirungi byaleka akoledde eggwanga mu kisaawe ky'okuyimba. Okulembeddwa mu Reverend Father Charles Sebyala okuva ku kigo eky'Ensambya nga mu kubuulira akuutidde abantu abalina ebitone bulijjo kubikozesa obulungi basobole okubajjukira ku ebyo mwavudde mu bulamu bw'ensi.
avumidde ebikulu ebikyamu ebiri mu ggwanga n'asaba abantu okubeera n'essuubi. Abooluganda lwa Paul Kafeero nga bakulembeddwamu Namwandu Rabina Namatovu Bisirikirwa basimye abantu bonna abasobodde okujja okusabira omuntu waabwe nga Bisirikirwa ayogedde ku bba ng'era yagala ennyo abantu. Nzizza nnyo bannange okwagala mukwano gwange. Mwalina omukwano ogutali gwa lusuusuuto ogwa ddala bwe mbalaba wano. Kye yali asinga okwagala kye kino kye mukoze. Abakulembeze ab'enjawulo batendereza omugenzi Kafeero ng'eyali ayimba ebyamakulu ne bakubiriza abayimbi okumuyigirako nga bayimba ebyamakulu. Ebigambo omugenzi Kafeero byayimbanga, ebigambo ebyo oba meseji yawanga etusomesezza mu nnyimba ze ne mu mbeera gye yayogererangamu ebigambo ebyalinga byakubuulirira. Abagenzi bangi naye abajjukirwa batono olw'ensonga nti ebibajjukirwako. Bannabitono okuba Dalosius Matovu Joy ne Charles James Senkubuge balikoeboogedde ku mukululo gwa Kafeero. Nenkowoola Pawulo ne mugamba tugenda kukusabira abantu mbagambe ki? Ngambira Kibuuka ne Senkubuge nti baali mikwano gyange nnyo era bakyali mikwano gyange nnyo. For the first time naloota ku mufu Paul Kafeero yajja n'aŋŋamba clearly Senkubuge biveeko ne bwe nnaavaayo DNA ne bagijjako era wajja kubawa bagamba abasawo babiguliridde bireke. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina kya NUP yagwedde byayigira ku mugenzi. So twebaza Katonda olw'ekirabo kya Kafeero agenze maaso ng'akwata ku bulamu bwaffe paka olunaku lwaleero. Asabye gavumenti okusawo etteeka erifuga ebiyiiye. Tumaze ebbanga ddene nga tugamba bateekewo copyright law. Copyright law ly'etteeka erikwata ku bino ebiyiiye byaffe. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ekitundu kino tukiguddewo n'abafamire y'omugenzi Pandya Paul mu Town Council y'Ekibibi abaagala gavumenti ebalirire oluvannyuma lwa greda ya Town Council eyabadde erima oluguudo okuyingirira ebirime byabwe byonna n'ebisaanyawo. Abooluganda bano nga bakulembeddwamu nnyaawe Elizabeth Kobwa bagamba nti abakibibi Town Council mu kugaziya oluguudo baayingidde mu kibanja kyabwe okukakana nga tulakita esaayi emmere, emiti, emmwanyi n'ebirala. Banzi banaye mujje mu nnyambe kalakita esenza ebintu byange byonna byonna biri ku ttaka, emmwanyi n'effene. Nakabugoto Pista Mulekwa wa Paul Pandya agamba nti aba Town Council basusse okubajooga nga guno si gwe mulundi ogusoose okubonoonera ebintu mu nnimiro. Nsaba kuyambibwa tuyambibwe ku bintu byaffe ebyayonoonebwa kubanga tetufunye bwenkanya, kubanga tubadde tutuuka nga batugamba mugende wano mugende wano mugende wano, tetufunye bwenkanya yadde akatini. Ate si gwe mulundi ogusoose nga basenda ewantu wano, guno mulundi gwa kusatu. Ayongerako nti beekubidde enduulumba obuyinza naye nga tebafuna kuyambibwa nga mu kiseera kino nyaabwe talina kyakulya nga tebagala gavumenti ebalirire kubanga tebateesa nkuna Town Council okugaziya oluguudo neyingira mu ttaka lyabwe nga Luke Mugerwa bw'annyonnyola. Naye nga batugamba mbu Council yebasinisa okujja ate mu ttaka lyaffe. Meya wa Kibibi Town Council Muhammad Kyeyune bw'atuukiriddwa akkiriza nti waliwo ensobi eyakoleddwa mu kulima oluguudo era kituufu ebirime by'abooluganda bano byayonooneddwa nti kyokka si yavunaanyizibwa kubaliyirira n'asaba mubuulire kye baagala ensonga zituuse eri abakulu ku disitulikiti. Kubanga kontrakiti ey'okulima ekkubo eryo yagalibwa disitulikiti yabutambula September district ya responsible nzenga mmeya okukola amaloboozi g'abatuuze bange nebaga district nefamire bakwatagana. Ebyo nga biri bityo olunaku olw'eggulo abantu abasoba mu 10 mu disitulikiti y'e Mukono balumiriza Rashid Kabuye okubaguza ettaka ery'empewo nga bino byabadde mu maaso g'omulamuzi Peace Lamuno. Rashid Kabuye yanguza ettaka emisingo esumbi
newola ssente mu banka babadde bansala emyaka 5 buli mwezi lwa ttaka eryo. Ngenda okudda ku ttaka nga waliwo owa poliisi azimba ennyumba. Kabuye amaze wiiki 2 ku alimanda Kawuga ku bigambibwa nti yaguze Nakandi Josephine ettaka ery'empewo ku nsimbi esuba mu bukadde 2. Kabuye amanyiddwa nga komanda w'ekyazanga mu Butambala ku kyalo Lusozi. Kabuye yatuyanidde mu Kaguli we yayise mu bapuliida be ng'asaba okweyimirirwa kyokka abala bagambibwa okuba nti azze baguze ettaka ery'empewo ne bamwamira nga bategeeza nga bamaze emyaka egisoba mu 10 nga bamunoonya okutuusa lwe bamulayo ku mawulire ng'akwatiddwa. Nga ndi ku mawulire nkomyewo nindaba Kabuye nga bamukutte nenzija ku kkooti ndabe bwe bitambula naye nina obuumi ku mutima njagala ttaka lyange sirina wensula sirina wembeera. Okusaba kw'okweyimirirwa omulamuzi yakukkiriza bwatunazibwayo mu nkomyo okutuusa nga ennaku z'omwezi 22 omwezi guno wakati mu kumukuba olube. Nakandi asabye kkooti obutayimbula Kabuye. Nsaba gavumenti ku mulundi guno abamu bye bakozesa ne bagimuvumaganya nga bagamba nti bava mu State House ne badda ettaka ly'abantu lye bakoleredde. This time Mwami Museveni tuyambe ffe. Joseph Setimba ne Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale ensonga z'emikono nga tukyazimya amazzi, waliwo maama asobeddwa oluvannyuma lwa muwala we okufuna obulwadde mu lusawo lwe bayita Myasthenia gravis nga buno bukwata ebinywa n'obutaffaali bw'omubiri. Omulwadde naggwamu amaanyi nga tasobola wadde okugaaya ekyokulya. Kate ni Musima ow'Ekashali mu disitulikiti y'Embalala yasangiddwa ng'asobeddwa ne muwala we Gift alina embabazi ow'emyaka 21 yafuna obulwadde obwamumalamu amaanyi nga yatandikira mu kufuna ekifo ku maaso nga tasobola wadde okugaaya. Agamba omwana obulwadde bwamutandika akola bigezo n'agenda ng'aggwamu amaanyi era nga tasobola wadde okukwata ekintu. Yali ali ku ssomero 2023 ng'ali mu kukola senior 6 nankubira nangamba mami amaaso gange wemba ndabamu amazzi gajja mangi nebwe bampandiika mbankankana naye nze nendowooza nti by'abaana oba tayagala kukola exams nga bwe ziri ezisembayo. Kyokka bamutwala malwaliro ag'enjawulo abasawo babategeeza nga balina obulwadde mu musaayi n'ebinywa obuyitibwa Myasthenia gravis nga tebabuulirangako. Katugeze nti omutumye nga ku dduuka kugulayo ng'ekintu agenda kukuyita nti omwana yagudde wansi. So netumutwala kw'Embalala ne batugamba tukebeze obwo obulwadde babuyita Myasthenia gravis. Ne bamuggyako sample ne bazitwala. Wagendera okukomawo results nga mulwadde wa ekyo kyennyini nga naffe tetukiwuliranga nako. Mu kiseera kino Gift alina okukyusibwa omusaayi okusobola okufuna ku buweerero ekintu ekyobuseere era nga nnyina agamba atubidde mabanja nga bw'annyonnyola. Kizibu nnyo okutunulira omwana wo ng'afa n'omuleka. That's why we are struggling. Kuba buli kimu nze waffe teriyo banka etambanja kati buli saako yonna gyeri mu kitundu kyaffe embanjibwa. Ffe ng'eddwaliro cost seasonal teziri under our control kuba ebintu ebisinga ebyetagisa mu buno obujjanjabi bya bbeeyi ate ebimu tebiriiwo mu ggwanga. Ni Musima yeetaaga ensimbi obukadde buswa mu 6 okujjanjaba muwala we mu ddwaliro lya Aga Khan Nairobi era nga lajjanidde abanene ab'enjawulo mu ggwanga. Mbadde nsaba obuyambi mu bantu pulezidenti waffe Maama Janet, ba ministers bonna abaliwo, speaker, deputy speaker, ba member ba parliament. Alina obuyambi abuyise ku nnamba y'essimu eyo wammanga. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Katusuubire nti maama n'afuna obuyambi. Ate bwe tweyongerayo Abadiventi okuva mu kkanisa ez'enjawulo bakuŋŋaanidde ku Ssumba Bwerugazi ku Seventh Day Adventist mu bulabirizi bwa East Buganda Field okwetaba mu kusinza okwokuza olunaku lwa Adventurers n'okugalawo olusiisira lw'enjiri olw'abaami olw'okumala wiiki 2. Okusinza kuno kukulembeddwamu omusumba Rashid Kintu Bumaali.
ku busumba bwa Lugazi Seventh Day Adventist mu bulabirizibwa East Buganda Field abayo beetabye mu kusinza okwokuza olunaku lw'abaana oluyitibwa Adventurers Day olukuzibwa mu nsi yonna n'ekigendererwa ekyokulambika abavubuka ku misingi gy'ekkanisa y'Abadiventi n'okugulawo olusisira lw'enjiri olw'abaami olugenda okumala wiiki 2. Okusinza kukulembeddwamu omusumba Rashid Kintu Bumaali ng'onalaze obwenyamifu olw'abazadde abatwala abaana okutembeeya ebintu ku nguudo mu bitundu eby'erugazi. Mbalulanga omuzadde awaddeyo omwana we ate mu mbeera eyo omwana akole ssente zinaayimirizaawo amaka si kituufu. Tuyigize abaana okukola mu biseera by'oluwummula naye mu biseera by'okusoma tujjumbiza tukuutire abaana baffe baagale okusoma balyoke bafuuka ab'omuwendo. Musumba Bumaali akuutidde abakkiriza okunyiikiza ekigambo kya Katonda mu maka gaabwe n'okulambika abavubuka ku nneeyisa. Kino kibatambuliza mu mbeera ey'obugubi ku nsonga z'ebyensimbi. Naye njala okukubiriza bonna abalina emirimu gye bakola muyige okuseevinga n'okwetegekera ebintu engeri gye binaagenda nga bikulaakulanya emirimu gyammwe. Mukama nsaba abawa omukisa naddala nga mukuutira abaana okutya Katonda n'okussaamu ekitiibwa obulamu bwabwe n'obulamu bw'abaganda baabwe n'emikwano gyabwe. Omukadde w'ekkanisa eno Moses yakulembeddemu omukolo ogw'okuyingiza ba Adventurers ne bamasi era n'abakuutira okubeera abanywevu mu kuweereza Katonda. Wazimba omuntu okuva wansi abeere ng'ategeera Katonda okutuuka ku buweereza bwonna bwonna nga wabeera asobola okunnyonnyola kkanisa ye n'ekyo kyakkiriza Katonda n'entegeera gy'ategeera mu Katonda ey'enjawulo ng'akozesa Bayibuli. Ategeera Katonda we okumanya n'akulanga amanyi Katonda we okusinziira ku buweereza bwa Bayibuli. Bwe nkutwalako mu nsike y'agataliko nfufu ag'ebyemizannyo mu kikopo ky'empaka za Stanbic Uganda Cup, Vipers Sports Club ye tiimu esoose okwesoga fayinalo y'empaka zino oluvannyuma lw'okuwandulamu ba champion b'omwaka ogwedde aba Kitara FC ku mugatte gwa goolo 2 ku bwereere. Vipers SC esoza oluzannya lw'akamalirizo olw'empaka za Stanbic Uganda Cup nga bawandudde mu Kitara FC ku mugatte gwa goolo 2 ku bwereere. Guno gubadde mupiira gwa luzannya lwa kuddiŋŋana nga Vipers yawangula oluzannya olwasooka goolo 1 ku bwereere ekitende. Ekitundu ekisooka kiwedde nga tewali alengedde mu katimba ka munne wabula ng'ekitundu ekyokubiri kibadde kyakatandika. Vipers SC efunye goolo nga bayita muwutanyi waabwe Abdulkarim Watambala mu ddakiika ey'anamu omukaaga ne guggwa goolo 1 ku bwereere. So twadde tumanyi balina barestings ennyo so ne tugezaako at least obapushinga ng'olaba they are struggling nga ba Alan ne Karim olaba fatigue levels are high naye nga njabeebaza mbu kyonna ky'obagamba they put it into practice ne badelivering. Tiimu ekoze buli kimu kyesobola okukola, chances zibaddewo, wabeerawo okujja nga season kirabika teyali yaffe mu season eno. Kyensuubire netegeka tujja kuddayo tulabe nga twetegekera season ejja. Kati Vipers erinza ayitawo enkya wakati wa KCCA FC ng'ekyalidde Kataka FC Mbaale. KCCA FC eyingira omupiira guno ng'ekulembedde oluvannyuma lw'okuwangula oluzannya olwasooka goolo 3 ku bwereere e Lugogo. Tegugenda kuba mupiira mwangu. Goolo 3 twaziteeba wano tezituyinula. Twagala kubeera nga tuli solid nga tuli bagumu n'abamalirivu genda mu mupiira gutali mwangu naye tuyagalagana tuli bamalirivu era tuli bamalirivu genda kuteekawo omuzannyo tusobole okuvaayo tuyiseemu genda ku fayino ya kikopo kino. Fayino y'omwaka guno yakubaawo nga 31 omwezi guno mu kisaawe ekipya ekya Kadiba Stadium e Mengo. Bwe tweyongerayo mu liigi y'abakazi ey'omupiira ogw'ebigere eya FUFA Women Super League, Kawempe Muslim eremeseza Kampala Queens okulangirirwa ku bwa champion bwa season eno oluvannyuma lw'okubamega ku goolo 2-1 mu maka gaabwe e Lugogo.
Bachampioni b'omwaka oguwedde aba Kawempe Muslim balinyegere mu mpate ya Kampala Queens oluvannyuma lw'okuba megga mu maka gaabwe Lugogo golo 2-1. Kampala Queens eyingidde mu mupiira gwa leero e Lugogo nga baagala akabonero kamu kokka okulangirwa kuba championi bwa sizoni eno. Mu kitundu ekisoose Kampala Queens efunye omukisa oguteeba penalty oluvannyuma lwa Kamiati Naigaga okukolebwako ekisobyo. Wabula aba Kampala Queens nga bayita mu kapiteeni waabwe Shamira Nalujja balemereddwa okuteeba penalty eno. Ng'ekitundu ekisooka kinaatera okuggwa, kapiteeni wa Kawempe Muslim Agnes Nabukenya naye akoleddwako ekisobyo era n'asitukiramu okuteeba penalty eno, ekitundu ekisooka ne kiggwa ggoolo emu ku bwereere. Agnes takes a strike, punches it away, but finds the back of the net. Mu kitundu ekyokubiri Kampala Queens efunye ggoolo ey'ekyenkanyi ng'eteebeddwa Peace Mudua mu ddakiika eya 5. Sitting in wait. Oh, no, that's some goal. Mu ddakiika eya 5 Agnes Nabukenya ayongedde okufunira aba Kawempe Muslim FC ggoolo ey'obuwanguzi ne guggwa ggoolo 2-1. Kampala Queens ekubiddwa omulundi ogusoose mu liigi sizoni eno wabula ng'ekyayagala akabonero kamu okuwangula liigi y'omwaka guno. Bano bakulembedde n'obubonero 47 ate Kawempe Muslim esigadde mu kyakubiri n'obubonero 41. Party spoiling. This is starting to look like. Nga tukyali mu nsike ey'ebyemizannyo mu muzannyo gwa rugby, Black Pearls ewangudde ekikopo kya liigi y'abakazi omulundi ogwokuna ogw'omuddiringanwa nga emazeeko n'obubonero 56 wadde ng'ekubiddwa Thunderbirds leero mu kisaawe Lugogo. Liigi y'eggwanga ey'abakazi ey'omuzannyo gwa rugby ekomekerezeddwa leero mu kiseera kya Kyaddondo Rugby Club e Lugogo nga ba Black Pearls bagiwangudde omulundi ogwokuna ogw'omuddiringanwa. Wadde nga Black Pearls ekubiddwa bannyinimu aba Thunderbirds beebadde nayo ku mbiranye ku ggoolo 24 ku 10 naye esobodde okuwangula ekikopo kya sizoni eno n'obubonero 56 ng'ekubiddwamu omupiira gumu gwokka. Thunderbirds emalidde mu kyakubiri n'obubonero 54 nga Avengers emalidde mu kyakusatu n'obubonero 28. Oluvannyuma abanguzi aba Black Pearls bayambaziddwa emidaali wamu n'okwasibwa ekikopo ng'omukolo gukoleddwa Pulezidenti wa Uganda Rugby Union Godwin Kayangwe wakati mu ssanyu. Ate mu fainalo y'ekikopo kya Bungereza ekiganzi ekya FA Cup, Crystal Palace ewangudde ekikopo kyayo ekisookedde ddala mu byafaayo nga bameze Man City ku ggoolo 1 ku bwereere mu kisaawe e Wembley. Nga tukyali mu nsike y'ebyemizannyo ba champion ba liigi ya La Liga eya Spain aba Barcelona ne gye buli eno bakyayisa ebivvulu mu bibuga bya Spain ebyenjawulo oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo kya liigi eky'omulundi ogwa 28 mu byafaayo. Bwetyo bwe tutambudde olwaleero mu gataliiko nfuufu njagala okwebaza yonna gy'osinzidde okutulaba sijja kubanga nsukkawo nze Ismail Nsubuga mbadde ne mulungi Mebo njagala okubaagaliza ekiro ekirungi weekumire ku mikutu gyaffe gyonna ebirungi bikyajja.